Tubaniriza nnyo ku program abanoonya lubeera lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro ng'omaze okulaba agataliko nfufu bwe tutyo ne tusonga wabula mbeera sizenze Kameri Nambwa mbeera ne munnange Ze Patrick Kibirambo tukwebaza olw'okuba ng'osazeewo abanoonya n'olunaku olwaleero tukuleetedde ku baana bawala ne baana abalenzi abaami n'abakyala okulaba nga tukujja mu mbeera eyo ey'obwomu ate naawe ofune okwesiima n'okweyagala. Tovaawo twagala tukutuuseeko abanoonya baffe ab'olwaleero. Njagala omukyala ng'ali sirias ogenda mu bufumbo naye ng'alina kasente nga talina kasente tatawaana. Nali mbaddeko ko omufumbo naye omusajja bannange ekisooka atasobola kwewummuza bannange saagala. Twabagamba nti program abanoonya etuuka buli wamu gwali eyo mu ofiisi nga tosobola kwenoonyeza mbezi kwata namba zaffe eziri awo otukubireko bagambe nti bannaye Nambwayo Noonya Patrick Noonya bwetyo olunaku olwaleero tukuleetedde mukuumaddembe. Twabagamba mu buli ofiisi tutuukayo oba wa otunda mmere okola ki oyagala mbezi tukubireko. Omukuumaddembe ono ayagala mukyala ali serious, omukyala ayagala eddya era bwetutyo tuulukalire obeere ng'omulaba. Amanya gange bampita Gideon Mumpeire mbeera Mutungo nze ku programu y'abanoonya njagala omukyala ng'ali sirias ogenda mu bufumbo naye ng'alina kasente nga talina kasente tatawaana. Kyonoonya alina kasente kukalina. Nange nkola. Yes. Nadde manyi gwe bw'oba okola ye wabanga azze omukyala tunoonya bafumbi tonoonya mufumbi. Eby'ennaku zino byakugatta. Bw'aba aleetayo ettafaali naye nga bwendeeta nga bwe tugatta. Mukulu Gideon okola mulimu ki? Kola ne security company emu eyo. Yes. Oli musajja munnabyakwerinda. Yes. Oli kulanka ki? I work as a supervisor. Supervisor. Yes. Okay. Emyaka olina emeka kati? 35. Ku myaka 35 omuntu ayinza okuba ng'agamba omwami ono yali badde baamujja dda ku luggya. Kiki ekibadde kikusibye ku luggya? Waffe tulwawo nnyo okuwasa. Eri kibadde kinsibye naye waffe tulwawo nnyo okuwasa naye ekirala osooka kwetereeza si byakutomera. Kati owulira nga weetereezezza ekibala? Neetereezezza kyova olaba anoonya omubeezi. Ebisaanyizo bye njagala alina okuva ku myaka 35 kutuuka ku myaka 4. Naye nga si munankole. Oba oli munankole totawaana. Gw'oli wa tribe ki? Nze ndi munankole. Bade ate banno bakola ki? Saagala kuwasa munyankole. Maybe bw'obeera Muganda eiza Muteeso oba Musoga and other tribes. Abanankola wabasanga mu buzibu ki wali bawasizzaako? Sibawasangako naye nze saagala tribe yange. Naye nga gwe omuntu ng'oggyeko awo wali owasizzaako oba wali obadde? Sibasangako. Olinayo abaana bameka? Sirina mwana. Mukyala ye singa bazze ng'alinayo omwana? Bw'aba alina abaana be siyinza kumugaana abaana be. Era nange nja baagala babeere ng'abaana baffe ffembi. Sobola kugamba nti ntuuse wano alina abaana bano si bange nteeka eno. Bonna babeera baana baffe. Wasomako? Nasomako sebo. Wasoma kyenkana ki? Senior 4. Senior 4. Ng'akasente okesibye abakyala tebalowooza nti ozze kutwala kasente? Nze saagala kutwala sente zaabwe kyendina mukwano era gwe nfuna ngenda muwa mukwano. Sigenda kudisappointinga n'okumuwa tayimu ye n'owaba ng'akola mu ofiisi gundi mulekere essaawa si bino ng'aluddeyo azze leeti bamukubye. Nze ndi musajja mukakamu. Omuntu ayinza ogamba osanga emyaka 3 egyo gy'obaddemu wabadde obuzibu awo? Tewabadde buzibu bwonna.
nze just nalese nabo kwagala kufuna mubezi Ababadde bakutawaanya. waliwo n'abansinga ko abalina emyaka egisinga ku yange naye nga tebalina bakyala naye nga bajja ne bawasa mu maaso eyo kati abadde bakutawaanya bo obadde obakola otya ate yantawaanya omusajja omulungi nga ggwe toyinza bbanga tebabaddeyo baana bawala bagamba babaawo naye nga sibawonya obudde naddala b'ennaku zino ebintu si byangu baali bakumenyeko ku mutima yes waliwo omu yamenyako omutima oyo yali mwezi nnyo ng'ayagala genda mududuula owa ebintu ng'ebyo kati nalaba obulamu bwange buli ku bunkenge ne mwesonyiwa kitegeeza tokkiriza mukazi kugendako mu kucakala acakala ng'amuyina ngenda naye out kati bwebanga mukyala wange lwaki andeka waka oba nze muleka waka kyova olaba nze laavu gye ndina mukyala wange tuba tuli wamu maybe bwabanga agenze ku mulimu nange agenze ku mulimu naye nga tuli mu weekend waka sazeemu tugende out tugenda fembi nze ndi ready bw'aba ayagala okukkiriza omusaayi nze ndi ready yes naye nga gw'oyimiridde bulungi nnyo so yes oyagala olumukyala olumufuna muyite mu mitendera gyonna mpaka tuyite mu mitendera gyonna bw'aba ayagadde mutwaleko ewaffe naye bw'ayagala ntwaleko ewaabwe tulabagane biki ebisinga okukunyiiza ku bakyala b'ennaku zino ebisinga okunyiiza omukyala nga mwenzi nga nkiitinga ebinsumbuwa ebyo era ne gwe nasookereko gwe nalina girlfriend yali mwenzi nnyo ng'agenda awutu biki tingamba tokolagana na byakukiitinga wanga nange sikikola funda n'omuyoomi wange tuyomberako awo ne tuterereza mu maka gaffe naye nga si bino agenze nagundi leero ekyagenze nagundi ekireeta obuzibu mu maka butategeeregana noba nga ofuna 2 yamanya ofuna 3 naye bw'omubuulira n'amanya kyoli suubira temuyinza kubaawo byakuyombagana okusinziira ku nnyingizaayo olowooza omukyala gw'ogenda okufuna yali badde akuzaayirayo abaana nga bameka 2 gwe wenna omusajja n'osaba abaana 2 yes benjagala 2 lwaki 2 benjagala mukama wange oba tolyazamanyiza ekika kyewamu era ewaffe tetuzaala nnyo 2 omukyala wabanga yayagala kukuzaalira 5 agamba mwami tulina ozaala anti ekisinziira engeri gyemba omuntu gwenfunye yinza okufuna omuntu nga yayagala kuzaala naye ngaebbanga takyasobola kuzaala naye buli kimu nja kukigondera nga bwakireese twogere tukaanye tuba omuntu omu yes ogambye obeerawa mutungo ng'oggyeko omulimu gw'ogwa security gw'oyitegeka olinayo omulimu omulala kozi nze ndi driver oli driver yes tegeeza omukyala waaba n'emmotoka awo kinyangirira teweetaaga ate kudda ku bya booda ate ng'omukyala era kyova olaba nakugambye njagala omukyala nga ayina emmotoka ye ayina ennyumba ye si bino byakulinya takisi obanga tokorofayinga mu ebyo tonoonya tebalowooze nti onoonya sugar mami bakusuga mami abakyala bayinza olowooza nti ono naayaga anoonyayo sugar mami kozi wagambye okoma ku myaka emeka namwegi owaataano wajja ng'ayina emmotoka n'ennyumba ye lwaki oba togenda eyo sigendayo oyo abeera maama wange ansingako kati emyaka 5 mba muteekawo aba ayina emmotoka n'ennyumba emmotoka si kikulu ku levo yange gyendiko oba olaba nkugambye okuva ku 35 up to 45 naye ng'oli buli kimu okirina kasenteko kalina oba olina bizinesi yokola oba okola mu gavumenti nze ngenda kukkiriza buli omu wenkusanze era sigenda kutaawaanya biki byoyagala omukyalo oyo abeere ng'atuukiriza ewaka bw'abazze waliwo olaba oli musajja muyonjo n'ebirala biki ebirala ebyo nze kinsinga okwagala bwe mba nga omukyala ng'amusanze ewaka bwe mba nkomyewo kulikayo dadi nange oba ye bw'aba ng'azze kulikayo mami era bwesookera mu ebyo naye sigamba nti ovudde ku mulimu ojja ng'oyingira mu kisenge kino noyingira mu kino ebisanizo byenjagala nga bwe nkugambye nga tokyapangisa nga weevuga olina bizinesi yo oba okola mu gavumenti saagala takola
dagala ina kasente akola mu timu waffe erimu wino waseri ninako obuzibu. No, simulinako buzibu. Yes, as long as akola takyapangisa ali awo ali bulungi. Oli wa ddiini ki? Nze ndi mukristaayo. Mukristaayo. Yes. Okkirizibwa mu mpeta? Okkiririza mu mpeta? Yes. Kitegeeza agenda okujja akirabe akimanye nti oli willing omutwala mu kanisa. Naye bw'aba akyagala tukikola. Enamba yange 0763 852 442. Giddemu mpola mpola. 0763 852 442. Programu abanoonya tukuleetera oyo yennyini gw'oba weetaaze era nkakasa nti omwami oyo gw'olabye yajja mu bisaanyizo gw'omukyala by'obadde weetaaga. Tusaba toseguka katugendeko mu kuwummulamu ate tukuleetere ekitundu kyaffe ekyeddako n'anoonya waffe ow'okubiri.